muteekateeka ya twende Mombasa. Yes, mu studios nga bw'okimanyi nti kasita ziwera ssaawa 2 tuba tuguse n'emboozi eri mu ggwanga era nga bw'okimanyi nti eggwanga kati bwe tuli mu buufu obw'akaluka 2026 ke tulimu abantu abeesimbye okufa ebyenjawulo mitendera egy'enjawulo bagenda mu maaso n'okuyiga abalonzi naddala ku mutendera gw'obwa pulezidenti bwe bakyalina ekyanya okunoonya obululu banaffe abali ku mutendera gw'abaka palamenti tebanaba kubeera nga firimbi efuuyibwa oba ekomonte basobola okuba nga basimbulwa. Ekibiina kya National Unity Platform olunaku olwajjo bafulumiza olukangagga olwasembeddeyo ddala olugambibwa okuba nti lwe lusembayo bakiyite final olwaba basunsulwa okuweebwa kaadi y'ekibiina kino okubakwatira ku mutendera gwa palamenti. Ababaka abakulembeze abacandidates abakontanyi ku mutendera gw'obwa pulezidenti bali 8 bakyagenda maaso n'okutalaaga naye nga ategeddeko nti ab'ekibiina kya National Resistance Movement n'ab'ekibiina kya Common Man's Party olunaku olwaleero bali mu kuwummulamu. Common Man's Party olunaku olwo yabadde Namutumba so nga ate Mwami Kaguta Museveni yabadde mu bitundu ebyamambuka eyo nga naye ali mu kubeera nga akuyega abalonzi basobole okubeera nga bamuyira obululu mu ngeri enjawulo. Olunaku olw'eggulo yabadde Koboko ne mu bitundu ebya Maracha gye yakulira olukuŋŋaana gaggadde ne banafu abalala nga bwe tunaba tugenda tubategeeza. Tuli ba mukisa okubanga mu situdiyo tegwatiddwako munankyukakyuka omukulembeze ate era nga munnabyabufuzi mu kibiina ekya Common Man's Party kitegeeza nno abakuludde oluvuganya gavumenti. General Moses Bigirwa sanso okulaba osuukeyo obukyeire abakuba nti wasuza otya ssebo omukulu wasuza otya obukulumu omwaji nazigobeera naye wano alina okuyigiriza oluso utemu alina wantuusizza muleme okwogera kubanga ejjinza okuwunya noba nga olina kumalira busoga ntya nga gyolina okumalira ntya anti nga giwunye wano wano wa mu central nomaliriza nga ogenda kuwangalira kiddera so olina okuba nga olina basics mu lulimi olutandikirwako so nja kwongera omusaba akolemu omulimu. Yenze Ssaabawandiisi wa Common Man's Party General Moses Bigirwa ngenda kwesimbawo ku bubaka bwa Parliament wa Kamuli Municipality enteekateeka ezisinga ziwedde nize kunangirira ku bwa candidate. Kisho tegeeza nti enteekateeka ezisinga ziwedde nomination tezinnabaayo okuteekateeka empapula biri mu process empapula abalooya bazikonako kibayita commissioning emikono okunoonya abantu abeesigwa abasobola okuproposinga n'okusekendinga okunoonya emiliyoni 3 nazo si nyangu bantu bangi bakoma kweyo level balemererwa 3 nezigaana kati ate ne wabaawo bemufunire 3 ate naganze nfunye capital nagamba sigenda kwewandiisa nze nayitamu buyisi omulala namala okwewandiisa opponent namugjamu namugawa wabayo nomination miliyoni 3 nkuwa 15 vaamu abo nabo bwe bali so tukola ki tulwana bulwanyi era abantu abatuuka ku last ku lunaku lw'okulonda nga mu resi mwali sebo omutuwangala nkaza ffe si kyangu. President lirali luddawa Mwami Mubaraka Ekitiibwa Munyagwa Mubaraka soka kamukuliseeyo mu disitulikiti y'e Kaliro gye twalimu okwosajjo twawaya n'abantu ab'e Kaliro batwaniriza yesterday twabadde Namutumba ne tuwaya nabo era batwaniriza bulungi. Njagala okumwebaza olw'obubaka bwatambuza bannayuganda babutegedde boogera ku ba president abalina message mu field Munyagwa ye namba emu ekyokuwangula n'obutawangula ekyo ky'abantu obuvunaanyizibwa tubulekedde bantu ate gwe omukuba ku bawagizi ba presidential candidate gwe naakawulira ata alinga concedinga nti kyonna kyonna ekisoboka si considinze kubanga balala bonna bagamba nti tulinze kulayira tuli mu kunoonya kalulu kitegeeza nze kunoonya buwanguzi nze nina kamu nga naye bwokola ki kati okuwangula kwaffe kitegeeza kuli subject ku kusalawo kw'abantu such a statement for the first time okuva mu munnabyabufuzi naddala nga ali ku front line ey'okutwala obukulembeze bw'eggwanga lino ekyokuwangula temwazze kuwangula tokitegedde kyenkugambye kyekyo kyentegedde anti kyekala kutegeeza nkugambye okuwangula kwaffe abantu be balina okusalawo
tukulekedde bantu kakati abantu bebanamanya obubaka bwaffe bwe tubawadde tugwana wini oba tetugwana wini siza kubeera wano nkugambe tulinze kulayira eyo enjogera ya kyana kito tulinze kulayira omanye ekinabeera mu bokisi kijja kuva eri bantu naye nga akalulu bantu bebasalawo bw'okyazanga munabyabufuzi yenna n'akugamba nti ninze kulayira ng'omanya mujega muzibu nga naye ayina akamu ne mukyala we gumanyi bw'obikula bokisi nga toliimu ojja n'obimenyawo wano ffe omuguwa tuguwadde bantu tubawadde message entuufu egenda okubayamba tulese kandidate omutuufu agenda okubayamba kati kiri eri bo okusalawo ku Uganda kije baagala okiwulidde kiringa mu mirembe giri egyayita Katonda yagamba Nuwa nti bajja eryato nagamba ngenda kuleeta amataba era ngenda kusaanyaawo ab'emitwe eminene naye n'agamba Nuwa balaalike batambuzemu obubaka Nuwa n'abajja eryato n'akunga n'agamba bannayi mulinye ki eryato ekijja temukisobole Nuwa be yakonvinsinga abaalirinya baali batono kubeekuluntaza ne basigala ekyalo ekisinga obungi kyasigala Nuwa n'akuulita n'abaakola ki omusango gwali gwa Nuwa okutikka abatono abeekuluntaza be baakola ki so naffe twabagize eryato erya Common Man's Party yes ndine ssaabawandiisi w'ekibiina kya Common Man's Party ekikulemberwa Honorable Mubaraka Munyagwa Sserunga museera kino nga bali mu kukuba nkuŋŋaana mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okujjako olunaku olwaleero olunaku olwaleero tulina olukiiko olw'amawulire essaawa 7:08 olw'okwanveiringa ba candidates ku bubaka bwa parliament tubadde nga tusunsulamu kubanga ebadde internal process naye kati twagala okubuulira eggwanga ababaka ba parliament be tulinawo abagenda okwesimba mu constituencies ez'enjawulo so tugenda kubaniveiringa n'okwongera okupepeta empapula zaabwe nakola gwe nabadde n'omu ku kandidate w'Amakindye Ssaabagabo Mwami Nsamba JB kitegeeza kikyo nyongera kakasa kubanga waliwo aga tugenda kwanveiringa abakandidate oba waliwo presidential candidates nga ayinza obutaba n'ababaka ba parliament kituufu nnyo mwebali bangi nga talinayo candidate n'omu agenda kugira ku kibiina kye nga tagenda mufuna mwebali bangi capacities za njawulo capacities za njawulo naye Common Man's Party amaanyi gaayo gatulimu mu kabonero kaffe amaanyi gaffe gatuli mu message yaffe n'ekigambo Common Man's Party common man kati kyattractinga nnyo abantu kubanga abantu abasinga obungi including you Sebo you are still a common man Bishirisa sichigana wojidde Mwami Bigirwa mu studio yaffe nga nakundoza kati zitambudde na kuwera wiki omukulembeze w'eggwanga yakyusa mu yafeesi ya Kalisoliso wa government nkumanyi obadde musaale nnyo nakulaba emyaka mingi mubadde mujja nga mulaga obutali bumativu mu ngeri y'okwekalakaasa okulaga obutali bumativu ku nsonga y'obukenuzi obulyako obulabba alina obubbi bw'ensimbi eziteekeddwa okuyamba bannansi abantu ne bazezza ab'olubatu ofiisi ya Kalisoliso wa government ezze ekyusibwa wabula nga buli agivaamu agiwanda lulusu butaba kuwanda lulusu atolotomera eyo eyasemba okubaamu nga mukyala Kamyatani najja yali mu Lyagonja mulamuzi Irene naye just in the past few months yafiirwa omwami n'atugamba nti ne mu ddwaliro e Mulago okufuna obufunyi akapiira akasobola okuyambako okubanga omuntu mwasiza obanga abamutadde ku byuma oyinza okutwala essaawa 24 era nga yekokkola engeri gye bayisibwamu okutuuka mu mwami w'okugenda okulembalemba olw'ekaganga naye ku nsonga ya Kalisoliso gavumenti nga yafeesi buli abeeramu nga bwe nkugambye agivaamu ajje kokkola bw'atajje kokkola atolotomera eyo kiki ddala ekiremesa yafeesi eno okulwanyisa obuli bw'enguzi kakati ofiisi eyo ne ofiisi ez'endala si yeyokka erwanyisa obuli bw'enguzi tulina agencies nyingi nnyo eza gavumenti wano tulina anti-corruption court
tulina leadership code of conduct, tulina waliwo agency bwe bakuletinga mu state house yawo bulinga bubiri laba ebunzirukako naye nga weebuli. Yes, ebyo byonna corruption. Ku level ya parliament waliyo obukiiko nga nabo bupepeta corruption bukosase bwani bwonna bupaaka local government assurance biki kulwanyisa corruption. Naye ebyo byonna ezo agencies zonna nga twesigamye ku agency ya IGG ezikulembera mu line eyo zibeera interfered na kintu kimu era bakiyita political interference. Politics waba asinza amaanyi ebintu ebisigadde mu ggwanga tewaliwo kitambula. Politics wa wano akyali w'amaanyi okusinga emirimu egy'ekikugu. Kakati emirimu egy'ekikugu tegisobola kutambula kubanga politics akyali waki w'amaanyi. Point eyo ogenda elaborating akasoke tuwumulemu kubanga oga politics w'amaanyi